yesoke tutute banga nga tulinda ekitundu ekyokubiri ku mulundi guno tukireese nagamba olina kwekuumira ku channel yaffe kyekyokka saabinga ebisigadde obitulekere tugenda maaso ate buli lw'okomentinga ne tumanya wa gy'osinzidde mu sinema eddako tuba tusobola okukoonako ne tumanya nti abo be ba bradi baffe be batutegeera filimu nagambye tuzze naye wano tugenda maaso tutandika butandisi Vj Musanga nza kuweereza eno bagiyita My Right ye filimu etandise Black Gem Pictures presentation tugenda maaso n'entandikwa abazannyi bo nga Magezi Ronald tutandika butandisi saagala bagikunyumiriza entandikwa egenda maaso Nabagereka Rebecca tugenda maaso tutandika butandisi Senyondo Deo naye nga tumulina ku screen saagala bakunyumirize nantumme Saidati egenda maaso mwana wa musiraamu naye simanyi oba bufaanana tugenda maaso n'entandikwa Nsamba Bashiri entandikwa egenda maaso maaso gogalaba nga g'abasiraamu tugenda maaso tutandika butandisi Nakakembo n'ebirala tugenda maaso Nabire Donata entandikwa egenda maaso mbulambalamba saagala bagikunyumirize Katende Nowa Juma entandikwa lwaki ejjudde abasiraamu filimu tugenda maaso tutandika butandisi Kawere Muhammad basiraamu berere tugenda maaso wano okulaba Joseph kijja kuba kizibu kirabo nolini tugenda maaso tutandika butandisi saagala bagikunyumirize Sebalamu Emmanuel beba mu kubajja okugwa basiraamu tugenda maaso n'entandikwa Namulindwa Gloria entandikwa egenda maaso ekyali ntandikwa My Right Part 2 ye filimu etandise saagala bagikunyumirize tutandikidde maziga buli wobeera ne taata nga tagattako gw'omwana gwabonaabona kibi nnyo okubanga ate gw'omwana azaalibwa kitaawo ate taata ayagalago oba omugattako ekyali ntandikwa My Right tugenda maaso 223 nagambye teri kuzikiza eno yosaanye ogirabe eyitako gyawo jjajjawo ayite jjajjaawe tubere nga tubeera wamu Ssentongo Damascus bw'otamwogerako ku bayiya sitolo oba okoze bubi tugenda maaso tutandika butandisi Maweje David ne Winza Enoka tugenda maaso Senyondo Deo Technical Operator tugenda maaso Waswa Aziz Location Manager tugenda maaso Isige Joseph Technical Director entandikwa Ssentongo Damascus ye editor waayo entandikwa egenda maaso Sentamu Edward bebamu kuba executive producer tugenda maaso n'entandikwa director kifaananyi ye Ssentongo Damascus tugenda maaso tutandika butandisi saagala bagikunyumirize entandikwa era yew'okuntikko buli kifo kyonna yakirimu okikusangamu ekya direct oba olina nekyonoonya entandikwa ya filimu My Right so munange omwana ono Nyalomu omukwano gwe yafuukira ddala ow'ensonga era yasalawo amuze embi okusoma bagende maaso n'okusoma kubanga munange atasomye future ebeera ntono nnyo tugenda maaso tutandika butandisi kaaka tulengera omwana obuwala ebyokutambula bivaako amansuka bumansusi tulengera atandise okulinnya ono kagere tetumanyi buzibu ki laba nno kabaata oba alagawa ekyali ntandikwa My Right tuli ku KINA-UGANDA filimu yaffe ya wano jjukira mukazi wattu Nyalongo kitaawe tamanyi nti asoma era ebintu ebisinga bikola mu nkukutu tayagala taata amanye nti asoma kubanga obudde obw'okusoma taata baagala omwana abeere ng'ayiriba obugege ku street asobole ofuna ez'okulya saako n'ez'okunywa tugenda maaso n'agoberera nno naye ali serious agoberera abaana bano abatuuze bali ku byabwe enkuba eganya otonya ennaku zino nga bw'omanyi abaana b'essomero omanyi buli lw'otandika okulinnya levo mu bibiina otandika amalala ne naawe
balaba akasana kayitiridde okuba kwegamba nga bw'omanyi munnange. Tugenda maaso bagiyita my right gye tulaba. Vj Musanga nza kwereza. Era nga tubaagala nnyo Uganda yonna, ab'e Saudi, Dubai, abali e Jordan abasinzidde Jordan mwenga gye mugirabidde. Mwenda tubaagala nnyo. Abaana b'ejjinja. Abaana b'ejjinja ate mwe tubaagala nnyo olw'ensonga ate kati mulina mu masanyu. Omukulu yabadde awasa teri kubaako na byokola n'okwepiica. Kaakati okugoberera kugenda maaso bulungi nnyo. Ogenda okulengera wano we bayingidde si ssomero. Kiraga luumu tennaggwa. Naye nga n'agoberera nno munnange agoberera olabira ddala nga yoyo agoberera. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza. Yafuna akatuli mwalingiriza. Akola ngaani? Abaana bano bali kuki? Omanyi okubanga obadde olina omwana gw'omanyi bulijjo nga simusomi, nga mutunzi wa bugege, buwuutawuuta, n'omulaba ng'ali mu school uniform. Kumbe bambi bw'aba avudde ku ssomero bafuna bali we babeera n'asobola okukyusa uniform n'agijjamu. Nadda mu ngoye eziri swaga ez'okukyalo. Naye nga byonna munne yamubeereddewo. Kagumu n'asala. Muneetewera birokeera ku makya. Ku makya tulinayo revision. Bambi oyamba n'okeera. Olugendo olulungi. Asobodde omubeererawo. Munno mu kabi ye munno ddala. Kati emyaka egyo okubanga gyebeererawo tegitera kusangika. Ng'akomawo ewaka. Tamanyi oba taata gy'ali, oba taata tannadda, kuba naye essuubi taata alirina mwana, kati ate taata bw'asooka ewaka. Ekyo kirala nnyo. Agoberera naye wuuno. Kitegeeza omwana ono abeera wano. Wano w'abeera. Nja mutegeeza. Olugezigezi lwonna lulaga nti alabika n'abamusomesa. Efirimu egenda mu maaso. Baasi. Yes, Dad. Tudde wa Kengere. Kengere bw'esirika tolowooza nti eggaali eba tevugibwa. Kati bw'asirika wano tolowooza talina kimuluma. Ng'ayita muwala we. Ng'asooka amwetegereza. Gw'alinamu essuubi. Bakuyita kugamba ki? I can't guess. Taata sobola geesinga. Tosobola geesinga. Abadde amubuuza kyayinza ageesinga ekyayagala omugamba. Oba kyabulagajjavu naye ngenda kikola. Naye nga mulimpulyamu kyoza ekigamba nti taata nga mugezi oba mugunjufu bw'anyiza omwana n'amwetondera si kibi. Si kyo? Oba kale n'onyiza mukwano gwo nga mukwano gwo bya ddala ne weetonda oba tokoze bubi si kyekyo? Yes. Kati kino ngenda kikola mwanange kusaba kisonyiwa. Ayina ebintu by'abadde ajja akola eri muwala we. Taata tewali buzibu. Asazeewo amwetondere embeera okusinziira nga babadde agitambuza. Omutima gwo. Era ayagala omukwetonda kuno omwana akwabamuwa n'omwana amusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima. Oba kiki nga kintembye nebukuba naye seewuunya. Ayina ebintu by'atera okukola omwana amukubye kubi akoze ebintu ebitali birungi akomyewo atamidde. Ebyo byonna ayagala omwana amusonyiwe. Yankuba mu bintu bw'ebiti eby'obwewussa naye oluvannyuma nanneetondera ate ne musonyiwa kubanga kati ate oyinza okusibira taatawo busungu ddala ng'oli mwana mugezi. Nze wange ne musonyiwa naye simanyi oba naawogera kunsonyiwa si kyabuwaze. Ayagala omwana amusonyiwe. Sikukaka kunsonyiwa naye njagala onsonyiwe. Byonna byonna bye badde nkola nsonyiwa. Kuba yankubanga obuyi. Naawe ku sayidi yo nsaba onsonyiwe. Taata kiri bulungi. Okakasa ku ntobo y'omutima gwo kwe kiva saagala ate obeere nga kuba kati bwe kibanga at least mwenyezaamu ko kuba kati ndabe engeri gy'omwenyerezaamu. Osanguddewo kiri. Kenenge sijja kukuba malusu ga bwereere. Naleese kino bw'oba onsonyi
nange kambeeko ne kyenkuwa talina kiddako berinnyo nange onsonyiwe ng'olina kwosi gwate munange ononsonyira bwerere akayembe kakubeeremu asazewo oba kayembe kamubeeremu naye nga kyo kyekyo tugenda maaso kaakati Nyalongo ne munne nga yamugambe tulina okukeera munnange tulinayo ebyokukola basobola okubeera nga bakeera ebyessomero obitegeera tugenda maaso bagiyita my right gye tulaba era nga tugibaweereza mwenna abaana abasoma abazadde firimu eno ebanyumira ennyo kaakati ono ye musomesa yalabanga omwana ono Nyalongo ayinamu kwegamba kyetwandiise amagezi omanyi abasomesa bo bamanya n'amanya nti omwana ono ayinza okubaako kyatuusa ku ssomero tugenda mu maaso omusomesa y'omulabye bw'atambudde oba olaba bulabe KINA-UGANDA tugenda mu maaso yagoberera bulungi nnyo omwana ono obuwala era ogenda okwetegereza nga atuuse yamugoberera ku mulundi guli mu kitundu ekyasooka kaakati we twogerera atuuse bulungi nnyo omwana ono bamuzaala n'asangayo kengere magezi Ronald Oligino ne muzi I'm not going to enter. Sigenda kuyingira. I've just come to talk to you. Nze twogere. Nze nkunjubeko bye njogerako naawe. Ku Nyalongo. A moment. Lindamu. Wamanyi ote Nyalongo? Who is my student? Munange muyizi wange. Ekiki? Dent. Muyizi wange. Some class. Nze musomesa mubangula. Student. Ebbanga lino lyonna taata abadde tamanyi nti omwana ono. Soma bulungi. Nasooka atandika okuwaana Nyalongo. Ndaba akisobola. Buli kimu ajja kisobola. Ezirwaninga. Era tulina empaka ezigenda maaso. Njagadde twogeremu naawe ng'omuzadde. Era nga tukusaba omwana ono abeere nga yeetaba mu mpaka zino. Ayinza otuwangusiza munnange. Twagala afune mukisa guno. Era buli kimu kijja kuba kya bwereere. Engatto, buli bitanda, bulangiti. N'olwekyo njagadde nkyagala. Twagadde tugende maaso tukyogereko wano naawe obuso omutuwe mu butongole. Ng'omwana alinnye ennyonyi. Bwagenda maaso n'okumulaga biki omwana byayinza otuukako singa baakoze bulungi mu mpaka zino competition ezigenda okubaawo onaawuliranga ekwegamba guba manya ate mwana na muwala gw'otegeerera omwana wange kati gwe so you are the teacher ye gwe musomesa I'm the one yenze ssebo ye gwe asomesa Nyalongo nti ye ssebo abantu banoonya bakwana nga tetwagala gogeresomesa mwana wange n'asooka asembera magezi Ronald egenda maaso the Baganda says tebakimusanzeeko omuweesa okuzimba ku kkubo do you know that kuba kulagirirwa can you wait me here for a while solo kunindamuko wano kumala kaseera kanfune ku magezi then I get back to you kambeeko gwe ngenda maaso n'okubaako gwe mbuuza wano then nkuddire you are the teacher of my daughter I'm the one yenze yenna amanyi nti n'omuntu gwe yeebuuzaako bagwayogera naye amulabamu ak'obuntu kumba obuntu gwagezaako okwogera naye musajja munyangalavu awedde emirimu mukyankalama awedde emirimu musomesa bwe yeesesa ate ayogerako n'omuzadde wa Nyalongo bannange kirabika kati ono mubutuufu nga yangu amagezi galeka gava mu muzigo guno omwana gaalina egenda maaso kakati ekiro tulengera kengere oba avaawa jangu kumbe naye se bayagala okwata mu masiini omwana ono w'ebbaala kireka naawe va malala nkubuulira bugagga ndina kumbe naye ayagala kulaba nga atiisita abaako kyeyetuusaako era we twogerera ayisa omwana n'obuwala bino obifunamu olaba oyo gaayi gw'olaba oyo
oyo mukwano gwange naye kyolina okumanya twakula ffenna era omwenge otulaba bulijjo tugunywa ffenna alaba kati nga nange nkubwa bannange nkuba kaakati agamba alina feelings ze ekituufu nange onzitabusi sijja kulimba kati omugezi yenna aba alina okuba nga akikola mu mbeera y'okuba nga akuleeta wano ate kyenkola wano sekiwalingeyo wa future amusekiwalingeyo future bw'agenda maaso n'omukakasa nga future bw'agitereeza kyuka tulabe tolaba nti katiddi ogenda ogejja gwe mwana gwe kitwale ti nina kamera ebifaananyi nga bemisindika mu bazungu pampenzika mu bazungu manyi nze nabeera nnyo mu bazungu nte buntu nga gwe nkulabamu future kati sekyayo future okitegedde ye muntu eyali abaddeko mu bazungu bw'agenda maaso n'okuwaana omwana ono mukazi wattu naye awuliriza byayogera naye nga si ye muntu ali awo g'osuubira ayinza okubaako wakutuusa ate abaana bonna ab'obuwala asooka n'akusiriikirira n'awulira endowooza zo alaba zimuzimba oba tezimuzimba kaakati kengera akimanyi bulungi nnyo nti ono omwana alina okukkiriza ntunuulira kuba nze nina emikisa kuva dda lina kyasobola kukola oyo mbwa talina naye tubyogera empola tampulira mukambwe kakati omuntu afaanana bwoti tosaana mbwangeeze mbula bwoya weetaaga nze tosekiwayo future ebyokwana tabimanyi bulungi wabula kufiisa banne nze kennyini gw'olina okubeera naye nkwataako wano olabe kwata wano leka ebintu biri automatic gundi gwe kankubuulire byekola byokka wano omwoyo gonna mpulira gonna gwagala kubuukayo osaanye okubeera omusawo agenda okuddaabiriza obulamu bwange kyolina okumanya kati kansooke mala okuteekamu kano ka pinku mala opiisuula wano olabe ekitegeera ataddemu kabigambo boys babigambo boys n'abayiwayo tugenda maaso magezi ronald oligino nemz tugenda maaso bagiyita my right gye tulaba musas products ate nga tuliwamu ne black gm pictures be bakutuusaako n'agamba ti channel yaabwe genda maaso obeere ng'ogisaabingako bulungi nnyo gwe omulabi waffe ate komenti nga tumanye wa gy'osinzidde tusobole okubeera nti tubatumirako kuba kino ekintu kyaffe bwe tutayagala ekyewaffe tunayagala kiriwa okitegedde endindawule kaakati bw'atandise okumubuzaabuza nga bw'atalinayo mwana mabufaaza naye olaba nagezaako osoma obufaaza wano byagaana buganyi naye kati nze mbadde ŋŋamba nga nteesa waaki tetusooka ne tugenda ewaka n'osooka olabayo nina goloofa kansooke malirize bakasitoma be madde nkolako naye ng'ensonga yo maze ogiwulira bulungi nnyo kati katusooka oleke ensooke malirize nga bwe ntiwoozaako tolaba sooka owulirize olyoka ogende naawe kuba kati siina kutwala siri musiru jangu siri musiru gundi gwe njagala nkutwale kuba kati akasente koweekali 3 kibi tugenda wano nkulage waka oveeyo n'ebbiri zo oba 3 kwegamba olabe gwe tofaayo bamugumu ngenda kuba nga mbikolako ebintu byo naye naawe beerako sirias tusooke tumalirize kino akansooke malirize sooka gye tulabe tugenda maaso oyo mumazi niba ne buli kimu kigaana buganyi kakati abadde amanyi amumaliriza naye ogenda okwetegereza nga ate agenze bugenzi ate abadde nakali kabigambo boys nga ke kamutumu ebyokukola budde bwa kiro teyeebaka kati omanyi nze ngenda kukuleka wano tontuusiza tweyongereyo beera mugumu naawe mu bino taata ajja kunkuba emiggo It's too late. What's the time now, Amali? I know it's too late, but I can't go that side. You just be strong. He's your dad. If he understands, he will understand you. Namugamba gwe kyoba omanya sooka obeere muntu mugumu taata we bw'onoomugamba ekintu ajja kitegeera ate era ajja kuba nga agenda maaso n'okuba nti akitegeera nti mataata wange mumanyi ajja kunkuba yagamba kitaawe ajja mukuba kuba amumanyi si muntu mwangu nga bw'okiwulira tugenda maaso baayisula bulungi olugendo olungi wamulese mukazi wattu naye atyamu agamba atamanyi obaana anaatuuka ewaka taata n'atamuyisaamu miggo
jukira waliwo omusomesa yazze waka neyewaananga basi jimeunyaka abasomi baku jimeunyaka jangu ekitabo oba yakiguddeko atya jangu nibe mbanze kuzaala bwe mbanze muzaddewo jangu wano eyandibadde asanyuka n'agamba omwana wange atandise okusoma sisobodde musomesa ayiiza magezi n'asoma kati kibonerezo osoma otya nga simanyi osoma otya nga simanyi ojjuza waaka mu kitabo musoma oli ku kikooki ono nokikuba ebisiraani ani yasoma olowoozaaki munda y'ekitanda Kenya kaakati njagala ombuulire wali omanyi nti nno okwese Bungereza oba okwese wansi wa kitanda nti oba oyiseeyo Kenya wali olowooza nti gwe waakabye ennyo era siibeeko na kyenyinza kukola kati ekyo kitegeeza olinayo abazadde abalala ng'ovudde ku nze si bwe guli njagala onnyinyonnyole sawa mmeka kati omwana ayina kitaawe zayingira njagala manye ovaawa ng'omuntu olina omuzadde wajooba ova tosobola kumbuulira ekyo nakyo mmale kulwaika ntinjira kati njagala oyogere ku bikwatagana ku kino njagala manye bino biki yogera ku guno omukono handwriting yani eno ate kati olowooza omuzadde ye katonda w'okunsi katonda bagamba nti fa ofa ezitso tugenda maaso muzadde wo bwekugamba nti koma okusoma 30 minutes koma okola ki what is this one taata bansonyiwe can you explain egenda maaso kengera atabuse otandika otya okusoma nga simanyi nze ndi kitaawo taata nsonyiwa bannange nze katonda w'okunsi kakati njagala ombuulire oyinayo omulala tiwaliyo mulala taata bwe ŋŋamba nti lekerawo okusoma oba olina okulekerawo okusoma kaakali njagala ombuulire odde otya ku ssomero nga simanyi olina maamawo tokimanyi nti yafa nze taatawo yamugaana okudda ku ssomero kaakati ate omwana okuva byamusitoping ogenda ku ssomero ate yatandika butandisi kusoma oyagala kunyooma ki oyagala kwonoona kika oyagala kwonoona kika gwe oyagala kwonoona kika kengere tatabuse omwana okusoma kireese obuzibu firimu yiino tugenda maaso bagiyita my right gye tulaba musanga bulijjo gwe taata nsaba kunsonyiwa mukazi watwagezaako okwetonda naye taata jangu nkuwe bannange tugenda maaso bannange kengera abadde ki bonna tafuusa wale solingi ku mwana we nkugaana okusoma busomi nkugaana si aliko obuwalagi onoowulira tugenda maaso ebitabo agenda byokya omwana waaka gwakoze okusoma sitaani tugenda maaso bw'agenda maaso notegeeza omwana nti okusoma kibi kyennyini sitaani mwereere era nga kati wakoze kibi ekisinga osoma noleka kitaawo taata tayagala mwana abeere ng'amuvaako ayagala omwana amubeere kumpi awo nga wamutuma aba amutumye naye kakati bino byogenda okusoma omwana abeere ku ssomero tabyagalirako ddala tugenda maaso tugenda maaso nkumalirize biggwerawa abazadde bwe bato gye bali nga mu butuufu omwana ali mu mbeera enzibu naye ng'ate ekitaawe kakazi kattu kagezaako kulwanirira fyuca yaako
kajjukira embeera eyalingawo embeera teyalinga nnungi kuyombagana kulwanagana ne maama ne waali waliwo embeera wootuuka nga newooli bulijjo nga wootudde buli kaseera obadde otyawo nekituuka ekiseera nga tokyalina kyotya si buli lwokanga vula omwana nti oluusi aba omutereeza oba oyongera kumugumya bugumya kyova olaba osanga oli nga bamukwata gwa kunyakula busimu ne bamutwala mu paŋŋana n'agenda okuvayo nga yali anyakula amasimu atandikira mu bodaboda ng'agumye olwo ng'alaba n'eri wafuuse waabwe ngamba mukomera yakanyanga kubanga ayombanga ne Saalongo nsonyiwa Saalongo kino kwegamba muntu wakuwakula ntalo kengere tugenda maaso enkeera owulira otya kati yakubye omwana n'amukubira ddala bubi nnyo kakati amubuuza owulira otya muli kakati embwa ziri zitya naye lwaki bwe mba nkukuba oteekayo emba lumu ndi kukuula mu mannyo nga teweetegere kakati tayagala bw'aba amukuba abeere nga atisiti ateekayo oluba olwo alina teekayo atisiti kabina kubanga amannya ayinza ogawangula ate ng'omwana ono amulinamu essuubi wabula nga taata olina okumanya ensonga ekkubya kati okiraba nossaawo kabina amagulu ago n'embeera nga byenkuba kuba kati omwana omugezi nga mulungi talaga jjala gy'okoma okubeera nga obeera mugayaavu mu byokola tolina kyoteekamu kwagala oba maanyi omwana omugezi taba mu mbeera bwetyo era olina okumenya si yeggwa neewuunya omwana owange oba yalagawa kuba kati gwe nali manya lwanga olabika ndandibanga kwegamba ndaba muntu mulala nga si yeggwe gwe ndandibadde mbeera naye kuba gwamanya oli yalinga kwegamba tamukuba nga kyamugamba kyakola naye ono kuyisanga akambejja kange ka bizinensi kange kwegamba naye gwe n'okola ebintu ebikukubya okitegedde kati munda owulira otya muno munkizi towuliramu buzibu bonna bonna munda muno atata ndi bulungi kati olina kweyisa bulungi kuba kyentegeeza tetulinawo kasente naye nga olaba mbadde njagala tubeere nga tukikwasaganya kati njagala tulabe empiso zange wano ye kati tulabe ye nga sigiraba ino ngirabye mweri kabaddi kikaabala kati kitsa munene mulimu n'empeke kabaddi kikaaliko tugenda maaso my right gye tulaba nagamba ku kyano yaffe tubaako n'enjogerere n'ezitali njogerere tukako tonyigira kubanga sina bintu kati byakwebereramu ewaka wano peke gimekete bumekesi omwana ono engeri gyaba nti engeri gyekiri nti yamukubye ayagala abeere nga kwegamba amuwa ku ddagala akuba owuwa akuba awumbawumba taata agezaako okuzza omwana we tonaleeta ku mazzi ate nga twetaaga amazzi sooka olinde mukko tulabe nga tugira munda omu olabyemu ku lolokwini waliwo eddagala maamawo nga tannafa twali tumujanjabisa eryafikawo mu kufa kwe liri luddawo sijjukira we naliteeka niba ne bulagajjavu bwaki oba bulagajjavu ebyo byensinga nkugamba omwana n'obeera nga oli careless nnyo bw'otyo ogira bugizi waliwo eddagala eryakozesebwanga maama eryamujanjabisanga buli musayi gwe gumu kati tugenda maaso lyagala sebwajje byanga kibbanga kyakaana kaali kakyali kato sayi si gwe gumu ogwo kati ye Magezi Ronald oligino nemuzi kati kanoonya eddagala eryo lyafika maama wo nga tannafa kimbanyi weeri kati naye obulagajjavu si bulungi ebyo ebintu tuba twabiguze bino byonna mukazi wattu taata wootuukira okwagala okuleeta eddagala maama lye yakozesanga nga tannafa lye yakozesanga
ate oliwo naaliwo omulamu ng'olaba n'oli yafa yali alikozesa naye era yafa kale ate oliwe n'omulamu ate naye afe bintu byewuunyisa naye nga kakazi katuka gumu taata asigala taata oba akola mulimu ki oba anywa mwenge gwa kika ki asigala taata nga wayisewo sabbiiti 2 tugenda maaso tukyagenda nayo maaso mpolampola sinema twagala kutumanye ddala bwe weewaayo n'olemera ku nsonga osobola ogituusa ogiggusa kubanga bantu bangi nnyo batera okukoma mu makubo mu bye baba bagezaako okukola ng'alaba tewali girugendo ate ne waba wagamba nti kiva mu kulemerako buli w'olemerako ennyo kaakati omusomesa yabuuza waayi ki ekyatuuka ku Nyalong ennaku zino sikyamulaba njagendayo ndabe oba gyali nti kale olina kulemerako okulaba ng'obaako obuwanguzi bw'otuukako tugenda maaso kaakati n'ogenda okwetegereza obulungi ennyo tulengera omugagga ne tulengera n'ekkengere sayidi eno endala olengera omuntu n'oba ng'olengedde sebbanja n'obeera ng'olengedde sebbanja gwe gwoyita omuntu ate waba wamuyita sebbanja tudde ewaka kakazi kattu kuva ebaakabonereza ebyokusoma kasalawo kasooke kabima amazzi taata aleme kubeera ng'ate abeera mu kwesuddiya buli kaseera yasanyuka nnyo nga madamu azze madamu zimuleese manye abasomesa abaako omwana gwawulira gwayagala kiri kijja buzze tamanya na gye kiva kaakati omwana ono yamwagala nnyo olunaku lwe yamuwa kawaaka kali n'akakola oli otya nti ndi bulungi essomero liri bulungi ate ewaka ki ekyatuukawo lwaki tojja ku ssomero tewali okakasa ddamu byaddala nyabo ndi mukwano gutwala nti oli mwana muto ogaana okuŋŋamba mbuulira tubeeko tulabe nga tubaako kye tuzuula ensonga yonna gye madamu kiri bwe kiti taata wange tayagala ŋŋende ku ssomero yaŋŋamba nze alina okulabirira ewaka nze alina okukola emirimu gy'ewaka nga kibi ate maama waaliwa maama maama yafa munnange taata wange tayagala ŋŋende ku ssomero ayagala mbeere nga nze alabirira ewaka ddala mutuufu mwana kyoyo goyinza oteeka ewaka alabirirewo ku myaka egyo gy'alina yanywa bunyi mwenge bannange kati nkole ntya nina okubaako engeri enjiyamu ekyokukola munnange tobaako omulala yina gw'ogamba kino kigenda kubeera kyama wakati wo nange siina gwe ŋŋenda kugambako wadde weebale nnyo madamu banne bensoma nabo bali batya ogenda okulengera kengere agenda okulengera omusomesa azze ewaka nti ono anyooma bye nagaana omwana ayagala kuzza kika mabega ate nga tukulembedde kengere nasaako feesi embi nasaako feesi ya piigi awulira obusungu gy'ava sebbanja amulabye kyokka ate n'ewaka eriyo omuntu azze okubanga kwegambayo ne gulinnya abadde talinaako mwenge ne gutandikawo okubanga gulinnya mpola egenda mu maaso kirungi awaye kikate kati ate oli eno katate
kasi nina omutawana omunene kwe waliwo omukazi yayita musomesa yamazeeko emirembe kaakati ng'akwata ekkubo nga gyewa munne olaba bino muwala wange bembadde bukuba nga tekimusangako atambula mbw abadde asoma omwana oyo abadde asoma oyo omwana asoma bulijjo munne tamanyi nti omwana wakyaliwo asoma era okwekalakasa ne kutandika era nakiraba oyo omwana amusomesa omulabye tuzenga lwewaana omwana mugezi nnyo era bamulabyemu ekyama tugenda siba okumuwa sikolosipu byebiki byo owedde toyina busungu singa walwanye sudi oba bamuwadde scholarship baba bagenda mutwala ebweru ng'owaani gwe batwala ebweru mukama katonda tokkiriza mwana kati ogenda kunyamba otya kuba wenyini towesobola kati omwana yabadde akulabirira gwe kennyini omwana yabadde akulabye tosobola kwemaneginga kati ate ng'ogira kati omwana oyo bwagendako bannaye kati anandabiriramu omwana sente zonna talina kusoma jangu nyambe tulabe nga agenda asomesemanga balina bino ebintu byebasoba simanya napoleon kati napoleon agenda muyamba musomero ate tumumanyi kabaka waabwa ate mumanyi kati nga byebikye basirwalya kubanda tokkiriza mwana asoma nyamba baba omwana yakolera akasente n'okakolesa sudi bw'aba taliiwo toliiwo kituufu ndabira ddanga ne kati siriiwo oyo omukazi kituufu n'omujama enyindo n'omujama omumwa n'omujama amaaso n'omusiikiro tanabulirayo tugende tukubaye kunyamba oyo omukazi nnyo tugende yangwa tugende omunyambeko kuba kati ebituuse tugende omunyambeko sudi tugenda maaso gyegyo emikwano gyabeera najjo biggwerawa aleese kanyama baasi nga bamulumba jangu bamuguddeko bulungi nnyo nga bwe basikambula omusomesa bannange bali ku musomesa basikambula ekitonde ekikazi baagala mukubangwala bannange somesa tabitegeera watandika ddi okumanyira omwana wa muno weefudde owakabi wano wemwefuula batutegeerera ddala wano twawulira nti no simanyi ate gwe njakupalyo okyukirewo ate kati n'owulira omuntu ng'ono ogezaako okulaba ng'oge ayinza atya bw'oba yagala genda ozaale owuwo olinyirira otyeddembe lyono n'okwata omwana we n'omukola okusomero tugambe bafaaza tugambe omwana tasoma kati alaba ntamidde amanyi lwaki sinanywa gwomanyi lwaki sitamidde omanyi lwaki tali mutamiivu omanyi ebbanga lyamaze nga tanywa gwomanyi nina bamuguddeko bulungi nnyo era bagenda baasuna okwefuula abakabi bali ku musomesa kaakati omusango omunene gwokoze kwe kutwala omwana woono n'omutwala ku ssomero kwegamba mbu asome era kati asome bikyono akolera ono akola bizinensi y'ono kaakati gw'omutwala musajja gwe lwaki olwanyisita omwana eddembe lwaki omalako emirembe lwaki omalako omwana emirembe mu kifo kyo sapootinga omwana wo omumalako bumazi mirembe tulira bwakuddamu ayogera ku biki gw'omanyi eddembe lyono lyolinyiridde alaba ntamidde bw'omanyi lwaki sinanywa teyakoze omwana wamutute ku ssomero omwana asoma bannange ono etaata w'omwana era bw'abanga etaata w'omwana temulina kubeera nti mugenda maaso n'okumulemesa wano eddembe ly'omwana totubuulira taata tanywedderwa kuba nti omwana teyakoze so nga lwaki tetukatuusaako gwa buliisa maanyi kaakano konna ke kawanvu tukatuuseeko gwa buliisa maanyi sooka olindeko mwana lindako ono emize tagirina wai tuli bantu bakulu kuba kati awo bikolima ebyo byennyininyini tetubyetaagira ddala tukakase bukakasa nti kaakati ekintu kino mwana emyaka gy'ono gya mutawaana nnyo ono ayinza n'okwokya ayinza okwokya ng'olumbye kuba kati ono omukwatiru kati alina essigiri akuze akulidde ddala oyo ani gwe gwokuza ssebo ono ofiisa nnyabo omanyi n'okukwata n'amuyisaamu empi ate gwe dipisi omulaba ndi
ono yadde aleesa amagezi g'omutuusaawo g'owulisa manyi kuba myaka gye ono n'atiyamba amugamba abantu abakulu bookya akookera awo tumuveeko tumuleke tugende muleke yakula akimanyi va ku mwana wange toddamu okumumanyira ate gwe toba kubanga osobola okunjokya ggwe igwe abanga tomucoma gwe mwe abannange temwasoma oyagala tumanyira bali kudembera omwana balyonoona bamulemesezza okusoma gwe linda tujja kujja nja kujja bebyowoozawo simanyi biki omusomesa bambi naye alaba ng'omwana asanya okubanirwa etisize omusomesa ni bannange tugenda maaso tuba tuli awo nga sebbanja zimuleese omuntu yenna nga abanja tatera kuba na buzibu bwonna. Taata waaliwa ali munda gyali munda muyite tugenda maaso biggwerawa agenda okuvaayo otopa sente zange ziriwa sente zange ziriwa Mister kengere sente zange ziriwa Mr. otopa okedde bukeezi naye sizirinawo kati n'asooka atereeza sepeewo. Yes, but I promise you, nkusuubiza morning, very, very early in the morning, kumacha I'll bring you back your money. ngenda kukomeza sente zo, Ubisa. ngenda kuza sente zo. I want my money. Njagala sente zange. I'm going to give you back your money. Ngenda kuddiza sente zo. Ku mulundi guno sisaaga era tonyiiga. Your time is over, please. Money. Manya budde bwagwako naye kakati sente ngenda zireeta mpaamu just ekiro kimu sente nzireete mmanye nti ekyo kiwedde. Gwe otopa ngenda okuleetera sente osanyuke gwe ngenda okuleetera sente njagala sente zange. Nkuwadde essaawa 24 bwe zikulema njagala sente zange. Tomorrow morning I need my money. Yes. You back your ngenda zikuddiza otopa ngenda zikuwala kuba mamubanja mukeera bukeezi naye ngenda zikuwa amuwadde essaawa 24 ng'aleese sente kengera kukakasa n'olya n'ebbanja oyo ayinza okwegayirira n'akakasa n'olya n'ebbanja. enkya we zikulema okumpa ku makya njaku nawe otopa toyinza muno mugezaamu kufa naawe leka gwe Katonda otopa lwaki mwekulembeza nja kutta. Njagala sente zange. big difference between Njagala sente zange. is just Filimu egenda maaso bagiyita my right. Vj musanga lyo nga nza kuweereza don't joke with era ng'oli ne Vj be bagenda maaso n'okubeera nti ate munnange bagikutuusaako yonna gye musinzira utopa kyonna kye kiri ayagala sente ze. Tugenda maaso kaakati oluvannyuma ennyo tuddako eno tuddako ew'omusomesa
Yono omusomesa. Madam Noreen, first come. Ngayita Madamu Noreen. Sit. Tulira kawa. How are you? Oli oti? Fine. Siri bulungi. Ye yali agoberera omwana ku mulundi guli. Nyarongo. Nyarongo mmanyi. Omumpi omuddugavu. Nkatege. Ate kalina buzibu. Yabadde ki? Muzadde waako yazze ekire ewange. Nantiisatiisa. Timve ku mwana we. Ate bulungi. Nti era bwe siimuveeko. Ajja kuntuusaako obulabe. Muzadde ky'oyo ayatagala mwana waasoma. Nange simulabangako. Simulabangako. Si kirungi. Yatandika okubeera nga mbuulira byonna. Baamuwadde essaawa ntono nnyo bayinza omusaanyaawo. Lwakuba ekyabayambye ye musomesa okubanga bambi baboogerako bingi bookya bakola ki kyekyataasizza ng'ate n'oli yabadde balumbye naye nga ekituufu kiri nti Omuzadde atayagala mwana we. Omwana yenna aba tayagala mwana we kusoma. Omuzadde yenna atayagala mwana we kusoma. Aba mbutuufu asaana twala mu mateeka nti naye baaba kisinziira muntu kigwotwala mu mateeka kubanga ne ku kyalo kwennyini tumutiira ddala tewali ayinza watwala n'okuyita obuyisi waayise kuba olisigala mu kibuyaga. Sanga yanaakuwa idea. Genda ndowooza w'omukulu gwe oba obiriramu yayinza okuyamba tugenda maaso. Embeera yo tenaba kubanga etereera olw'ensonga kye twetaagaza ensimbi yatusuubiza essaawa 24 naye zigenda kuvaawa kuba naye kennyini asiiba enjala n'abulwako n'ekyokulya n'abulwa ekyokulya naye sente n'azijjawa kyaliwe ye akola mpola mpola mu magezi. Tugenda maaso biggwerawa bagiyita my right. Ose. Aha, kakati. Ogenda okulengera nga zimuleese. Akimanyi bulungi nnyo bw'abazze wano. Twale. Wano omanyi bw'oba oli wa munno ye ne waba akola golaba muli oba kasente wanga kabanga kakuli mu ttaano. Naye ng'ebirowoozo alina bingi okamala obukamazi. Ebirowoozo alina bingi kubanga nnyini ssente utope ayagala ssente ze yamusuubiza omujja mu bulamu bw'ensi eno kati awo bakyayagala kukola olwera mukira era baagala kukola ki ayinza okugoberawo kugira kati sookola olinge wano gwoti okitegeera olwa kiki malenge malenge malenge. Are you okay? Kuzibu ki mulira? Oli bulungi. Kyava mbuuza embeera. Musajja wattu baamutaddemu kiri ekyomusaanyaawo kyekimuli ku mutwe. Akimanya essaawa yonna ayinza ofundikira nga obulamu bwe buweddewo. Singa batafunye ssente za utopa. Utopa naawe? Kati utopa bye biki naawe? Emirimu gigino. Emirimu egy'okukola weegiri wano naye toyagala kukola. Buli kimu kwebaka lowooza bosi simanyi ayagala ajja kugoba biki? Wajja kumbowa ate owambowa nange I will live. Ate singa munange wano waba ovuddewo kitegeeza nange wano waba wamba ngenda. You have to work. Oyina okukola. And this is the work we have. Guno gwe mulimu gwe tulina. N'amutegeeza ekikulu ky'oba omanya utopa ndi mu bulago. Olunaku ampadde lwankya era bwe mba sigenze maaso simanyi kigenda kuddirira. Embeera bwetu bweri. Tukoze tutya mpa ku magezi. Essuubi erisigaddeyo lyonna kufuna ssente ze. Saagala kufiirwa kuba ye utopa agenda kutta. Sudi yakubuulirirawo ekituufu oli kyali wange naye utopa akusse. Oyo omusajja agenda kumaliriza nze nga bwe mumanyi tasaaga naye kye tugenda okukola tukole ki? Sirina kye nnyinza kutunda kyokka ne ssente bwe yazimuwa talina kye yazikolamu.
ng'asooka amukuba akaama. Ekyo kye tuba tukola. Olabira ddala engulube eri eteredde alina kafeesi ako ak'engulube ako egenda maaso. Tugenda maaso essaawa nga ziyiseewo kumpi 19. Ensonga ekumpisizza njagala kunsonyiwa byonna ebyali bituuseewo wakati wo nange. Naye kyensinga okwagala va ku bantu weesonyiwa abantu bati bannanga abantu bati yajja aliremu ono byenge nankola kye yakoze. ate yakoze eki naawe? Ayina babyenge banne batera okujja na kituuse n'abula omanya kudya bolu twali naawe tayinza kuvaamu munnaali olwedde ono feesi ye yamuvaamu dda. Feesi yamuvaamu tekyali naye ndika ne tubala olukwe lwaffe bulungi naye ali wano anyumiza kwono ddiiru nga bwe yatambula. Ate ovanga omuntu ng'omunyumiza nga olwedde mutamiivu munno aba ayagala abeere ng'akulaga essaawa yalinga aba mu action. bulamu bwange gwabusookamu kitegeera kale ne wabaawo ebyabaawo n'ebyo bivaawo so bizikolwa bantu. Nsaba kunnyamba ngeri ki otopa amanja andi mu bulamu tomuwanga sente zotopa nzijjewo naawe kweneseke yekanamye kati otopa tomusasula nga zabula naye anzita bigagula ogusajja gunnamawanga guyinza okunzita apyenge yennyini yampa amagezi ne tugakozesa fembi ne tutoba fembi tumaliyo ekizibu ekyo yeefudde ku lasiti. Kitegeeza waliwo kaabalanga kanene naye ekirungi omwana wange si wange kati nze kyenasazeewo kwate kawala kange kanyalongo kafumbiza otopa nveeko owaswazewo okuwayo omwana wo kati okufa ne muleka ku nsi n'okuntaasa amabanja owaswazewo okuwayo nyalongo mpeyani mwana wange kati kankubuuze bw'owaayo nyalongo ebbanja lyotopa liba liyo aba takyakubanja oba nyongeddeyo akase oba tampadde otopa akwongera oweeyo nyalongo kyakkola kyolina kyekikutaasa naye ekisinza okunnuma yabyenga okubanga ndiddemu oluku teyalibadde yabyenga. Kati nze bw'owaayo nyalongo tibinawe bigenda kukyukakyuka ate bityo mwana wange Malenge nsazeewo nze okuyamba. Oyagala kukola bya byenga? Malenge nsazeewo okuyamba. Ekibanga kireete buzibu. Omuntu okuyingiza muddiru n'ako. Kaakati asazeewo ekibanga kikwatagana kya mwana. Omwana bagamba ky'olina kye kikutaasa. Tunda ky'otalina kati ofune ky'olina. Simayina kumanya naye. Tunda ky'olina ofune ky'otalina. Kaakati agamba agenda kuwaayo omwana. Amudda. Ebyo bireke. Artist amanye nti utopa biwedde. Tewakyali kirala kyonna. Kati gwe mukwa. Takuddemu naku. Nti gwe manya utopa kasitamu w'omwana. Oti kakati bamuziika. Kati tugenda kukola bwe tuti. Naye ndakusaba nkuyambe. Otopa wabanga omwanyalo ng'ebbanja ne liggwayo. Nga tebagenda kuddamu kununya kulya butaala kati tokyalina mirembe tokyanywa kingiko. Tuweyo nyalo ebbanja liggwayo. Ono kati okuva ekiri nti bwe guli akkiriza. Okambuwale ekisa kyo tuweyo nyalo tuweyo omwana akana gwenyi uyo katokyanywa kenge biki emirembe tolina tuweyo omwana ekyo kigwe tumanye nti ekyo kiwedde wanga tugende tuweyo omwana kiki ekinzogana baagala kuwayo omwana bamanye nti ekyo kiwedde tugenda maaso musanga bulijjo era mukazi wattu tamanyi wa taata gyamutwala kumbe taata asazeewo aweeyo omwana ewa utopa ekyamanye kiwedde ng'amuwalabanya omwana yamuzaala tewali kiyinza genda maaso nakulemesa kulaba nga obulamu bwe bugenda maaso n'okugira omwana yeyamuzaala kati gavumenti bweba yaliyo ng'esasula ez'eddwaliro nga ne mukwepiica yaliyo ejjeemu muggyeko omugagga agenda okulengera omanyi naye bamuyita mulya buto bamuyita mulya buto gwedda wali toyina luganda ku mwana ddewali otopa ye byenge bino ebigere byolaba bitulese ewuwo n'ensonga lwaki tuli wano utopa akaseera k'omaze ng'obanja ssente ng'obanja kengere ssente
ate n'atasobola kuzikuwa n'agenda n'ampisa mu embeera eringako eyo buli kaseera kwegamba buli lwakulaba n'adduka buli lwakulaba nadda eno buli lwakulaba nadda eno kaakati utopa munnange ate wuyo wamusuubiza omusaanyawo singa batakusasudde n'olw'ensonga eyo kaakati agabo kiri njogera yawano tekyolina kyekikutaasa kaakati omwana ne yeekanga okusinziira ku byayogera taata kyolina kyekikutaasa bw'atunuulira oli bw'atunuulira essajja omwana musime kambongereyo n'akakadde utopa mulya butagenda okulengera ng'akanaamuzzaamu omusaayi situka gwe taata omwana situka utopa alabe suddi wali tekyalikozesa simanyi bizigo simanyi mwana bino simanyi biki wuyo omwana bulijjo akozesa samona nkuwadde mu bulamu teri agenda kukuwa ku mukono omwana wange naye akananga kakyali kato nnyo nze sisiimye we kaba kakoko kakyalumya ne kaliimu kyogera lindako sakolinde kati ate kankunyonnyole waliwo ebintu byebitabukitika olina ebintu byotamanyi embuzi ogimanyi wulira taata ayogerera omwana kwekula n'olirya ng'ekuze ewulya akasu embuzi ewooma nto genda bakulireko oye taata omwana gwe yakeera enkya n'azaala kyukamu naawe balabe kyuka bwano nayagala kunnemezaako bbanja omugamba kyuka nya mulya butagenda okulengera nga kyeka akuwadde akabina bulinga bugaati bwa ntake naye era ogendagenderawo mpola oyinza okugamba otubambadde akagadi n'omwana yuuyo akyokako ebirayi kakati nyalongo mu bulungi ne mububi mu bulwadde babyenge bakwataganyeeko era byenge n'agatta omwana ono ne utopa tumukuwadde mu butongole era kati gwe manya amaka mozze sajja wuuyo mulya buto yenna amaaso gamyuse baakozesa bubanga taata awaddeyo omwana we ye ebbanja liveewo era kati n'omwana alina okwogera ekituufu kalimu supu ki omutali nnyanya supu omutali nnyanya katungulu ccumu kakazi kattu ne kadduka tugenda maaso kengere oyagala kuleeta muzannyo omukyala alazeewa oli asiimye omugagga asiimye mpuliriza n'obwegendereza olwaleero obutasukka leero njagala mukazi wange nkuwadde owulira male bw'otoyita mukazi wange ono nja kutaaga ekibiki abatakyagala kufa tugenda tusooka tunoonya omwana kuba kati we bituuse omwana yeetaagibwa g'omanyi okoma ku njoke mugende muleeta omwana mwangu mugende muleeta omukyala kiri ekyokubanga yeggala buto kitandise okulinnya si mwangu kaakati omwana ayinza kubeerawa omwana yaddukira wa musomesa ng'akaaba bukabi maziga bw'ayita madamu baamugamba omuyisaamu embalaasi naye simanyi kati bw'anaagenda maaso n'azannyira ku bantu bano baagala nfumbirwe bankaka bukasi era nziruse buddusi kumpi badde andi gwe bakufumbiza utopa mama utopa musajja mugisu abajja yingira eno mwana wange utopa mugisu abo abasajja banene bazibu yitawo ono omwana ayagala kunzisa
ali luddawo abyengi ayita kyaliwe asula mu kolido mwasula oba kati ekitanda aleeta muti gumugumu paka nakipangira munda sideboard ogula gyakupanga tugenda maaso ekikopo kiyinza n'obutayita waawo ng'olina sooka kyabuluzaamu wali ne bakireeta nokigatira mu nyumba tugenda maaso ono mwana kati ali kuki lwaki tosonyiwa kyali wange ye buntu bwe bazunga bonna kaakati agamba kyaliwe yayinza omutaasa n'asobola okuba nga afuna bulungi muwala we kubanga amudduseeko yayina ku bigambo ebiyinza osudiyako kati kava zonna taliyo kati wano mu wanaye bwe simujja wano ngenda mumujjawa tugenda maaso kyali wange oliwa neetaaga okuba nga nkulabako mwana affe bagenda kunsa simanyi mwali ndinga awulidde tugenda maaso baasi yamala n'afuna kyaliwe ne bajja wa madamu madamu bwayimirira omwana tusemulina twagala mwana akulewo temuli muno temuli baagala mwana twagala nyalongo leeta omwana wange naawe bw'aba tatuteyo omwana leeta omwana nsina mwana leeta omwana omwana aliwa simanyi gyali amanyi kimu tamanyi gyali leeta omwana wa munno nze simanyiwo otaliwo wano ampa omwana wange banange leeta omwana sigwe maama we leeta omwana tetuvaawo tovaawo okeberako wansi w'ekitanda mutaliimu munda tetulina kyetudaga terina mwana omusajja jatutta otopaja tutta mama mulekitanda kati olinga agamba nange kwendi kube balina okutta lwaki onkaabya mpa omwana wange mpa omwana omwana taliwo wano we tuba tulemera omwana ali wano nange alingo tugenda maaso tuyiye gye tugenda okupambanamu otopa naye ekikwalagana n'omwana wano taliiwo ye taata ali siriyasi nti omwana we ali wano naye nga munnange omusomesa naye akombye ku paasi agamba talina mwana mbawonye tugenda maaso lwaki nze taata gwalina taata muzibu okamala obukamazi tugenda maaso singa maama wange abadde akyali mulamu agamba singa maama wabadde akyali mulamu osanga yandibadde abaako n'engeri gyakikwasaganyamu tugenda maaso kumba ogenda okwetegereza obulungi ennyo tulengera kengere eno wa gye bazze kakazi katukali eno budde bwa kiro nabo bennyini batyayo kwesiba ku bannamu omwana talabikako
akazi katukawulidde embeera nike kweka mu filimu egenda maaso tugenda maaso musanga bulijjo nga nza kuweereza eno bagiyita my right oli ku Black Gem channel yekutuusaako sinema zino ebinigeria ebya buli kika ebyogerere n'ebitali byogerere kaakati bamuguddeko bamuleeterawo yajja amwetisse gw'obadde omanja wuno muleesi era sikyagala bintu byakuddawo kunsumbuwa gwe tojja tebajja kummanja ngo ndaga wenkateeka kisenge kimwe mba nkatwala mwana we naye amuwaddeyo lwa bbanja wuya muleese tomanja mubanja mbuweefeeko ebyange ebyo bisigadde gwamanyi weeyiye gwate banaye tunaabeeraku ekyo sijja kusaala kumanya ate akola ki baasi kakati vayo gwe mukulu yeekoleko naye kagali ziterera zifuuse terera tugenda maaso biggwerawa tuddako ku ssomero Yes. Omwana bagenda kaakati netwogera ono ng'agamba waayo omwana bagenda mufumbiza kiki soko tule wansi Calm down. soko kakane Nyarong is not our student. oyo si muyizi waffe Her parents don't know that she's with us. era bazadde be tebamanyi nti abeera Left naffe her because she's bright. Her parents are very dangerous. Her family is bad. n'amugamba abazadde bamutawaana Problem to you. It will also be a problem to us. era obuzibu butuuka ku gwe naffe bututuuka Nyarong needs help. That is true. She needs help. yeetaaga obuyambi Her responsibility. She's not our responsibility. naye nga si buvunaanyizibwa bwaffe We baafumbirwa don't need her to get married. But that one is a big puzzle to us. n'amugamba yetwagala abeere ng'afumbirwa naffe You know that? naye ate naffe kijja tubeerera kizibu ky'amaanyi What are we going to do? tugenda kukola tutya Sure. I don't know. simanyi I don't know. simanyi baakeberanga mu bitabo taliimu n'olw'ensonga eyo tugenda maaso mala gawuutawuutako naye maama emyaka egyo ddala mbutuufu mwana kyono gw'oyinza ogenda maaso sijja gamba mu mbuga za sitaani kuba bwakulera gy'abajja otunula kuba kati lwaki oba ogamba embuga za sitaani ng'era bw'anaakula gy'alaga eyo ekyo muba mulimba abawuza embuga za sitaani kale nno kaalo kunyumirwa bakamukeezezza nga munange tugenda maaso kale nga wayisewo ennaku tulengera munange mukazi wattu eddia kati alabika ali kuteka nabwala omukulu ssebo ayagala bamunaazi butopa kichwa iwako amazi ku kichwa yes sebo banaaza munaaze sente ddiriwo oba nguteekemu sabbuuni mu maaso ekyo wookikolera emiggo giba gijja kulya wali wonna ate yangu watugende twebake emisana butopa kiki gwe wabadde kinaawe buba eri kuliiri tokyalimu kaniguusa ayina ebiragalalagala byakozesa
omanye ennaku zino baddirira ebikoola by'emmindi ate ne babigatta mu njaga mbu ne kafuuka akabanga kati utopa byakozesa. Mbwayagala omwana kimukube bagendera mu kisenge. Bas Tichokoze kino. Ova kolaki? Ticho. Ova kolaki? Ate olaavu yono wena vayo okuza totamako. Yitawo olabika kati olina ekikubulako n'agenda amuwa ekimubulako. Oyina ekikubulako ombulamu olabika ombulamu manyi wemutemba munonya laavu wemutwe mutandika osuula egiraasi oyiwa amazzi weefula atategeera akati jangu kuwa ekikubulako kyagala bintu ebyo yitawo jangu wacyaninawe era utopa n'alinya akatanda utopa egenda maaso kati mbadde mwagala utopa akoleki. Mulimu agagamba era kati mutsa addusizaawo oli gusiru tugenda maaso. Olunaku olwaddako mukazi wattu wuuno ayagala kwessaamu muguwa. Omuti ogulaba oguliko omuguwa tajja sobola muti gwa sabbuuni ogwa utopa. Asazewo yesseemu omuguwa bwe kiba kisoboka. N'emyezi nga giyiseewo tugenda maaso nayo. Omwana yamuwaayo tamanyi bifa ku mwana. Ogenda okulengera ono yajja adduka omanyi atera okuba n'amawulire amalungi oba amabi. Ono ali ku lyenvu ate nalyo lya bbanja. Abyenga ate ekimutwala saketi kiki? Ogoma ki? Gwe okola kiwa? Kiki okola wano? Mbadde nnoonya gwe. Toyinza nakikkiriza nti ndabye muwalawo ku TV. Eki? Omuwalawo omulabye ku TV. Mulabye ku TV, ali ku TV bw'ati ali mu kuwa speech awangudde scholarship agenda kusomera bwereere. Baabimuwadde. Sookoleke. Gwe weezaalira bwe. Oli okay? Nnyo. Tolinaako kikyamu. Toyinza we bakumya kyoto omuka ne gugenda muno. Ali ku TV. Jangu olaba omwana wo jangu. Omwana owange ate abeere ku TV nga sekitaawe ne ku muzindalo gwa mukalakasa sisobola kubeerako gino egy'okukyalo. Ate kati omwana owange abeere ku TV nga bakyama bulungi nnyo ebbali wano bajje balabe nga babateerako. That I'm the one in front of you. Nkikkiriza nti nzaali maaso gammwe wano. Believe that I'm the winner of this year. Agamba ntakkiriza nti yali maaso g'abano bonna era tayinza kikkiriza nti emuwanguza omwaka guno. Because he has been with me throughout all the situation. Alina embeera mwabadde. I thank my friend, nebaza mikwano gwange, my teacher, omusomesa, mostly my beloved dad. Ne taata wange omulungi. You dad. Webale nnyo taata kati nebaza ki okuleka omufumbiza. May God bless you. Kama akuwa omukisa. Would like to send this message. Nali agadde osindika message eri abantu mwena bali eyo. Who are facing the situation I've passed through. Abali mu mbeera gye nayitamu. And I would like to tell you that education is the key to success. Nja kwetaaga bategeeza nti okusoma kye kisumbuzo ky'obuwanguzi. Togwamu ssuubi. Confident. Beera muvumu. Situation has its end. Buli mbeera eba n'enkomerero yaayo. Naawe omutamiivu era ekisa kijja kuggwa. Mu kifo ky'ova ku mwenga agufumba agutunda afe kitegeeza oba ogenda guvaako ate oba n'ogugula wanga agutunda yafudde. My family background has been so bad. Agamba byafo bya family si birungi bibi. But because of God's mercy, niyo kulwa ekisa kya Katonda ali wano olwaleero afunye scholarship
musanyufu agenda somera bwereere everybody, nebaza buli omu and I wish you success. era mbaagaliza birungi byereere kwegamba si kirungi kubeera nti ogwamu essuubi yonna yonna gy'otambulira yonna yonna gy'obeera olina okubeera ng'obaamu n'essuubi kale nno omwana ono yalaga muzadde we nti talina buzibu taata we amwagala era nga taata we yamwagaliza buwanguzi wadde yamufumbiza nga muto naye ate katonda yayamba eyo gye yagenda ebintu gye byatambulira obulungi n'asobola okubeera nti ataddamu okusoma n'afuna scholarship embeera n'etambula bulungi bweto bwegenza ate nate ebadde emanyikiddwa nga my right mbadde Vj Musanga nze abadde akuweereza mwebale kuba naffe abadde Magezi Ronald nga akuweereza nga Malenge aka Kengere wamu ne Nabagereka Rebecca Patronera nga Nyarong mweraba.